Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nembebaza okuwaayo obudde ne muwuliriza ekigambo kya Katonda. Era bangi n'ogabanako n'omulala naye nawuliriza ku ekyo naawe ky'oba owuliriza, era nga nsuubira Mukama ajja kukwata ku mitima gyabo buli omu anaabawuliriza, era ekyo kyawuliriza n'akiteeka mu mutima gwe n'akitambulirako, era mazima ajja kulaba enkyukakyuka mu bulamu bwe obw'omwoyo, ajja kulaba enkyukakyuka mu nkolagana ye ng'omuntu ye omu ne Mukama Katonda we yamutonda. Omuntu ajja kulaba enkyukakyuka. Ekintu ekisinga obukulu lwaki tuweereza bu audio buno ne tukuweereza leero n'owuliriza, ensonga esinga obukulu yakuba nti igwe atanafuna nkolagana Mukama Katonda, ofuna enkolagana naye, n'omumanya, n'oyogera naye, n'ayogera naawe. Newankubadde nga bantu bangi bagamba Katonda tetumulaba, tunaamutegeera tutya? Bw'obanga enkolagana yo etandika butandisi ne Katonda, kitwale nga wonaabeera nga oyogera, katugeze ku ssimu, ng'omuntu gw'oyogera naye ku ssimu ali wala tomulabaawo, naye wowulira eddoboozi lye otegeera nti ono njogera ne gundi, ono njogera na maama wange, ono njogera na mwana wange, kubanga ku ssimu oba omanye eddoboozi lye naye nga tomulabaawo, nga omumanyi olw'enkolagana gye muyina naye, olw'enkolagana oba oyina n'omuntu enkolagana oba omanye eddoboozi lye, osobola odyawula muli abantu abangi. Kati ne Katonda naye tuba n'enkolagana naye, osobola okwawula eddoboozi lye, osobola okwawula obubaka obuva eri Katonda nga bujja eri omutima gwo, eri omwoyo gwo, olw'enkolagana gy'obozze ozimba naye. Eyo enkolagana ne Katonda gyetandikira, eyo gyetandikira ate negenda nga ekula. Era enkolagana yo ne Katonda gyegenda nga ekula, otuuka ekiseera n'ova mu kukkiriza obukkiriza mu Katonda, wabula n'oba n'okukkiriza, kuba luwa enjawulo ey'okukkiriza mu Katonda naawe kennyini okuba n'okukkiriza, kubanga okukkiriza kwa ddala. Okukkiriza kwefaananyiriza nga wano ku nsi w'onaaba ne ssente, ng'osobola okumanya nti ssente ze nnina nsobola okugenda ne zigula kino oba kiri, ate tezisobola kugula kiri. Kati n'okukkiriza nako bwe kutyo bwe kubeera, osobola okuba n'okukkiriza ng'omanyi nti okukkiriza kuno kwe nnina nsobola okufuna kino, nsobola okusaba Katonda, okukkiriza kwe nnina kusobola okuggyawo kino, kusobola okuggyawo kiri. Kati gy'okoma okuba n'enkolagana ne Katonda, otuuka ekiseera nga oyina okukkiriza ng'omanyi n'ekipimo ky'okukkiriza kw'oyina biki bikiyinza okujja ewa Mukama Katonda, kubanga okukkiriza mu ggulu kwefaananyiriza nga wano ssente ku nsi. Okukkiriza kwo gye kukoma era kyeki kintu Katonda kyagenda okukolera, kuba ye Katonda ajja kuwa, Katonda yajja tuwa okusinziira ku kukkiriza kwaffe, era okusinziira ku kwagala kwe tulina mu mutima gwaffe eri muliraanwa waffe. Tujjukire kyawandiikibwa nti ensi ejja tulabira ku kwagalana kwe tulina eri muliraanwa waffe. Era weebuuze mu kitundu ky'obeeramu, abantu b'obeeramu bakulabira ku kwagala kw'olina eri munno, eri muliraanwa, balaba Katonda munda mu ggwe olw'okwagala kw'olina. Tulina okuba n'okwagala. Omuntu nga toyagala muliraanwa, omuntu nga tolina kwagala eri oyo akuliraanye, olw'okuba wa ddiini ndala, olw'okuba wa nsi ndala, olw'ensonga yenna, kabe nga ebintu byayogera si birungi naye nga mu mutima tomwagala, munne ne Katonda oba tomwagala. Ng'oyagala Katonda olina okuba ng'oyagala muliraanwa. Ne wabanga akola ebitasaanidde, osobola okuwa gaapu n'otamwesembereza nnyo, n'otamwewa, kubeera Bayibuli etulaga nti bwe twewa abantu abatambulira mu kizikiza bajja kwonoona ekyo ekiri mu ffe, kuba ekizikiza n'ekitangaala tebina nkolagana. Wabula mu mutima gw'omuntu oyo olina okusigala ng'omwagala, ng'era omusabira, ng'era olangirira ebirungi eri omuntu oyo. Enkyukakyuka Katonda amala n'agireeta mu bulamu bw'omuntu oyo, era ekyo tetulina kukoma kikola, tulina okusabira buli omu. Oli kaabe ng'ayogera ebitasaanidde, kaabe nga yeeyisa atya, gwe eno ng'osaba mu kisenge kyo nga tewali muntu, musabire mu maaso ga Katonda. Katonda alaba okwagala kw'olina mu mutima gwo eri omuntu oyo.
kabere ba Luganda oba tebanakiriza Yesu Kristo, kabere baana bonna gwegenda maaso nobasabira togamba nti omuntu oyo nze namuvaako, omwana oyo yeeyisa bulala ffe twamuleka. Genda maaso nobasabira, kubanga oyinza okubanga gwe muntu Katonda gwagenda okukozesa essaala zo okununula omwoyo gw'omuntu oyo. Yensonga lwaki tulina obbasabira. Oyinza okubanga gwe essaala yo yegenda okukola enjawulo, omwoyo gw'omuntu oyo gununule guleme genda mu muliro. Olina okugenda mu maaso n'obbasabira n'ab'ennyumba yo yonna kuba Mukama agamba nti gwe n'ennyumba yo mujja kulokolebwa. Igwe n'ennyumba yo kitegeeza abooluganda boolina bw'oba musumba, buli muntu ali wansi w'eddoboozi lyo, buli muntu akwatibwako eddoboozi lyo ng'obuulira, oyo yenna aba mu nnyumba yo. Olina okusabira buli omu, sabire famire zaabwe, sabire emirimu gyabwe, osabire obulamu bwabwe. Tetulina kulekerawo kubasabira abo abaagalwa baffe abatannaba wadde okukkiriza Yesu Kristo. Tugende mu maaso n'obbasabira, Mukama essaala ezo ajja ziddamu. Ffe tugende mu maaso n'obbasabira. Mu kiseera ekituufu Mukama ajja genda akakkanya obukakanyavu obuli mu mitima, ajja genda abukakanya mpola, emitima ajja kutuuka gigonde era gikkirize ekigambo kya Katonda, batandike okutambulira mu butuukirivu, batandike okufuna ennyonta n'enjala ey'okumanya Katonda waabwe. Tujjukire kino ekiseera kye tulimu, Mukama agenda kukola ebintu bingi ebijja okwewunyisa bangi nga bibadde tebisuubirwa, nga tebiwulirwangako era nga tebirabwangako. Ng'emu ku nsonga lwaki Mukama ajja kukolawo ebintu ebityo, ayagala buli muntu ku nsi, buli muntu gy'ali atuuke ekiseera nga tewakyali muntu ayinza gamba teri Katonda, oba nga tewakyali muntu ayinza gamba nti bane Katonda yatwekweka. Abantu bajja kuwulira bingi, bajja kulaba bingi mu mitima gyabwe, n'abo abagamba nti teri Katonda mazima bajja kwogera n'akamwa kaabwe bagambe Katonda gy'ali era Katonda wa ddala. Kuba ebiseera bingi ng'obuuza abantu bangi, omu ku omu, omulala ayinza okugamba waaye Katonda ayinza okuba gy'ali, omulala ayinza okugamba mune Katonda tuwulira naye ffenna tetumanyi kituufu, tuli amadiini ga njawulo. Naye Katonda byagenda okukola, buli muntu mu mutima gwe ajja kuba mumativu. Katonda yatonda eggulu n'ensi gy'ali mulamu. Ekyo nga tujja kitegeerera mu bintu bingi, mu kubikkulirwa, mu kwolesebwa. Ate era kyekiseera kye kimu n'obwakabaka bw'ekizikizo bwa Sitaani, naye ayagala abamutegeere nti gy'ali era naye ajja kukola ebintu bingi, ajja kuleetera abantu bangi okubaako ebintu bye bakola. Buli muntu yeewunye abantu abo ddala ki ekibaliko, lwaki bakola ebintu bwe bityo, lwaki beeyisa bwe batyo, lwaki bambala bwe batyo, lwaki boogera bwe batyo. Kubanga n'omulabe Sitaani naye ayagala ensi etegeere nti ddala gy'ali. Tujjukire tusobola okukula okuva ku ddaala okudda ku ddaala mu bulamu bwaffe obw'omwoyo mu kutegeera Katonda. Tulina okukula okuva ku ddaala limu okudda ku ddaala eddala, era tulina okuba nga buli kiseera weebuuza nkyuseemu ki okuva we nakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, era njawulo ki gye nnina, era buli mwaka nneeyongerako ki oba buli lunaku nneeyongerako ki mu kumanya Katonda. Nabimanya ne biggwayo, neetaaga kukoma wano oba Katonda alina kyanjagaza. Katonda ffenna alina kyatwagaza. Bwe tusoma mu Ephesians chapter 4 okuva ku verse 11 okutuuka 15, Katonda ayagala ekikula kya Kristo ekiri munda mu ffe mu buli kinnoomu kikule okutuuka ku kipimo Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ng'ali kuno ku nsi. Kitegeeza Katonda ayagala tukule mu mwoyo buli lunaku buli lunaku. Y'ensonga lwaki yatuwa anointing, y'ensonga lwaki yatuwa amafuta. Bwe tusoma mu Yokaana ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'27, 1 John 2:27, watulaga nti bwe wakkiriza Yesu Kristo wafuna ne anointing, wafuna amafuta munda mu ggwe. Munda mu ggwe wafuna amafuta mu mutima gwo, omutima gw'omwoyo gwo guli mu kifuba wano. Anointing eyo y'amafuta atamanyi we gafaanana, gafaanana nga olaba omuliro ogwa bbulu.
era demoni ze ziraba amafuta ago, ziraba omuliro ogwo ogukubeerako. Mukama waffe Yesu Kristo omukyala yamukwatako, omukyala n'awonyezebwa ayina ew'omusaayi w'ekikulukuto. Omukyala oyo anointing gye yakwatako era Mukama waffe yagamba yawulira amaanyi nga gamuvaamu era n'abuuza ani ankutteko. Kati anointing eyo naawe ogirina. Anointing eyo naawe ogirina. Osobola okusumulula amafuta ga Mukama okuva munda mu ggwe n'ogateeka ku buli kintu wonna w'ogenda, ky'okutteko, w'otudde. Ago amafuta tewali agajjawo, tebasobola goozaako kuba ga mu mwoyo, naye sitaani agalaba. Y'ensonga lwaki oyinza okulaba mukyala wa Katonda yenna oba musajja wa Katonda n'ajja mu kitundu ne wabaawo enkyukakyuka buli wamu, kuba anointing sitaani yagiraba. Demoni ziraba anointing, emizimu ziraba anointing ne zidduka, ziraba omuliro ogwo. Kati omuliro ogwo naawe ogulina. Olina okuyiga okusumula omuliro ogwo, olina okuyiga okulangirira ne gukuvaamu n'oguleka mu kitundu kuga n'ogoba ekizikiza, kuba ogwo omuliro kitangaala. Olina okuyiga buli wogenda wonna n'osaba ng'olangirira omuliro gwa Mukama gukulimu, gugende ku kifo wonna w'obadde, kebentebe ng'otuddeko. Tulina okuba nga tugoba amaanyi ga sitaani mu buli wonna we tuyita ku baffe. Obulamu bulina kuyiika nga buva mu ffe nga bugenda eri enseena y'ekizikiza. Obulamu omuntu n'oba omubuuzaako ng'omukwata mu ngalo, gwe munda muli mu ggwe, kimanye nti olina okuba ng'omulekera bulamu ng'ogoba ekizikiza mu ye, n'oba omukubira bbaayi, n'oba omubuuza wonna we tuyita ku baffe. Ffe kitangala ky'ensi eno. Ekitangala kirina kwaka nga kiva mu ffe ne kigenda mu nseena y'ekizikiza. Obulamu bulina okuba nga buva mu mutima gwo ogw'omwoyo. Olina okuba nga buli wogenda n'ebibadde bisibye byonna bitambula butambuzi ne mu bulamu bw'omuntu. Omuntu alina okuba nga akulaba bulabi mu mutima gwe, n'awulira essanyu, n'azzibwa bujja. Ekintu kyonna ekimubaddemu ne kigenda, gwe teweetaga kumulinda kwegamba kusaba emba oba kino kinuma, gwe kigobe bugobi. Omuntu ye mu ye awulire enjawulo mu ye wonna w'oyita. Gy'okoma okuba ne Katonda ogenda kutuuka ekiseera nga n'oba otambula okiraba nti n'amayinja w'oyita gakimanyi nti w'oli, n'emiti n'ebimuli n'ensozi wonna nga buli w'oyita olaba kebera ennyanja mulimu ggwe, nga okiwulira ennyanja eyogera naawe, kwegamba ng'esinza Katonda ali munda mu ggwe. Kyenjogerako, oyo yenna anoonya Katonda ogenda kituukako era ojja kiraba nga wonna w'oyita. Oyinza n'okugamba abantu n'obaga bannaye ndi wano naye mpulira nga amayinja gano gaŋŋamba nti gamanyi nti wendi. Ojja kuba nti obulamu buva mu ggwe, obulamu buva mu ggwe. Omuntu ajje atuuke okugamba nti okuva ewajja mu kifo kino waliwo obulamu obupya obuli mu bantu n'ekifo kino kyennyini. Obulamu buba mu ggwe mu mwoyo, obulamu buba mu ggwe. Ate n'abantu bakitegeera luvannyuma nga balaba waliwo enjawulo etali ya bulijjo, kubanga obulamu buba mu ggwe munda, kuba ggwe watondebwa mu kifaananyi era mu kikula kya Mukama Katonda. Obulamu bwava mu Mukama Katonda, ate naffe yatutonda mu kifaananyi kye. Munda muffe mu mutima gwaffe ogw'omwoyo yateekamu emirembe n'emirembe. Obulamu buva mu ffe, era ye Mukama kuno ku nsi obulamu abuleeta nga ava mu ffe, ng'ava mu mutima gwo. Kuba tujjukire nga tetunajja ku nsi eno twali munda mu Mukama mu mutima gwe. Kati naffe tubeera wano ku nsi atuula mu mutima gwaffe, kubanga ayagala yeeyoleka ensi ng'ayita mu ffe. Era abanagenda mu ggulu oba abo Mukama baanawo okwolesebwa abadde okyali kuno ku nsi, ogenda kumanya ebintu bino byonna. Katonda ogenda kutuula naye akulaga engeri gye yatonda ensi eno. Agenda kukulaga engeri gye yatonda ensi eno, agenda kukulaga nga alagira ekitangala kibeewo, olabe ng'ettaka liri wamu lyonna, olabe nga lyeyawula, olabe ensi we yabeerera nga yonna ekutte ice, olabe Katonda engeri gye yassiza omukka gwe ku ice yali akutte ku nsi, ice age, ice ne yeeyawulamu. Olabe Katonda ng'ateekawo dinosaurs we zaali kuno ku nsi. Ebyo ojja biraba ng'otudde naye awo ng'abikola kimu ku kimu nga mutudde, ng'ate olaba bintu bya bulijjo nga omanyi taata n'omwana. Katonda akulaga engeri gye yatonda Adamu. Katonda akulage nga assizaamu Adamu omukka gwe. Katonda akulage nga omwoyo guva mu ye nga guyingira mu Adamu. Omwoyo kitangala gwa kitangaala. Ojja kulaba nti omwoyo gwali mu Katonda,
nga olaba akaliro nkava mu Katonda nkayingira mu Adamu nga ogwo gwe mwoyo. Era abo bagenze ewa Katonda n'otuuka ku ntebe ye watuula, olaba obuliro bungi obumwetoolodde, obuliro bumuvaamu ne buyingira. Egyo myoyo nga naffe bwe twali, nga Adamu bwe yali nga tanajja ku nsi nga tebanamutonda. Egyo myoyo naffe bwe twali, kubanga tula mu kitabo kya Hebrews chapter 12 verse 9 watulaga nti Katonda ye taata w'emyoyo. Twava mu ye, y'ensonga lwaki tumuyita kitaffe. Ye kitaffe kubanga omwoyo gutulimu gwava mu ye. Era obeera kumpi n'entebe ye olaba emyoyo mingi nga gimuvaamu gimuyingira, naye olaba ng'obuliroliro obutonotono. Bw'oba tosose kutegeera nti myoyo, olaba buliro obutonotono nga bungi buvaamu buyingira, naye woyingira munda mu ye, kuba otuuka mu ggulu otegeera butegeezi nti olina olukusa oluyingira munda mu Katonda, kuba olaba n'abalala nga bayingira nga bafuluma, kuba munda mu ye temulimu nga ffe. Munda mu ffe nti ojja kusangamu amagumba, usangemu oba ebitundu munda mu ffe eby'omubiri mu lubuto byenda bikinedda. Nga naffe omuntu waffe ow'omwoyo tali mu bintu ebyo. Omuntu waffe wakitangala, ne Katonda bw'atu waali osobola okuyingira munda mu ye. Ate bw'oyingira munda mu ye olaba ebintu bingi, olaba kugamba nga olaba Jeremiah chapter 1 verse 5 nga ewoogera twali mu ye. Mazima osangayo emyoyo mu ye, ate ojuwulira n'amatu ge ag'omwoyo nga gimusaba agisindike ku nsi, gijje gibeere ku nsi. Katonda tumanyi okuva mu ntandikwa kuba twali mu ye. Ephesians chapter 1 verse 4 nayo ekyogerako bulungi. Okuva mu ntandikwa Katonda yatumanya, era yatonda ensi eno olw'okuba yali akimanyi agenda tusindika tujje ku nsi eno. Ensonga lwaki yatonda ensi eno n'agiteekateeka nga akimanyi kwe tugenda okubeera, nga akimanyi kwe tugenda okuyitira. N'atonda ettaka, n'atonda ensozi, n'atonda emiti, n'atonda ebibala bye tunaalya, ng'ateekerateekera ffe abaana be. Mu mutima gwa Katonda mulimu obwakabaka bwa Katonda. Okuzuula obwakabaka bwa Katonda oba ozudde mutima gwa Katonda. Y'ensonga lwaki naffe olw'okuba yatonda mu kifaananyi kye, naffe emitima gyaffe yagitonda nga mulimu emirembe n'emirembe w'omuzuula. Mu mutima gwo Katonda watuula waliwo emirembe n'emirembe, kuba Katonda abeera wantu awali emirembe n'emirembe. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Naffe Katonda bw'atu bwe yatonda emitima gyaffe. Katonda ayagala kukulaga ebyama byonna ebyaterekebwa, ebyewuunyisa ebiri munda mu ye. Gy'okoma okuba n'enkolagana ne Katonda ayagala okukulaga buli kimu. Ayagala okukulaga nti mazima yakumanya nga tonazaalibwa. Zaabuli 139 yakulaga, yakumanya nga tonaba kuzaalibwa. Era yakigendeera asindika abaana b'eno ku nsi. Era yafuna n'ekitabo n'awandiika buli muntu obulamu bwenge bunaabeera ku nsi. Buli muntu amumanyi, kaziba enviiri eziri ku buli muntu ku mutwe azimanyi omuwendo gwazo. Tulina okuyaaya n'okumanya Katonda waffe eyatutonda. Newankubadde omulabe wano ku nsi ekifo ky'okutuyigiriza okunoonya Katonda, omulabe yateekawo eddiini. Tubaire nga tumanya ddiini na bulombolombo bwa ddiini na bakulembeze ba ddiini, naye tuleme kumanya Katonda eyatutonda. So nga teye Katonda ayagala obe n'enkolagana gwe naye. Ensonga lwaki Katonda yatuweereza abasumba, bannabbi, abasomesa, abatume n'abalala bonna kiwandiikiddwa bulungi. Ephesians chapter 4 soma okuva ku verse 10 okutuuka 15. Bonna wakulaga bulungi nti yatuweereza bannabbi, abasumba, abasomesa, bonna nga balina omulimu gumu, kututeekerateekera buweereza. Ng'obuweereza obwo tubukola ye amaze okujja mu ffe. Ekikula kye nga kimaze okujja mu ffe nga amaze okweyoleka. Kitegeeza balina otusomesa wa gye twava mu Katonda, era tuba tutya n'enkolagana naye. Balina tusomesa kubeera na nkolagana na Katonda. N'oba ogenda ku kkanisa, n'oba osisinkanye omusumba yenna nga tonaba kudduka kumugamba kuwa bunnabbi na kyamagero, wali ogeddeko naye akusomese, igwe owulira otya eddoboozi lya Katonda, era gwe weetuukirira otya ewa Katonda. Kuba Katonda buli muntu ayagala abe n'enkolagana naawe, buli muntu. Era kyekino ekintu ekirina okusomesebwa ekiseera kino ddala abo balina enkolagana ne Katonda. Buli muntu alina okusomesebwa ayogera atya ne Katonda, kuba Katonda alina byategese okugamba buli muntu nga
ayina bigamba ye nga era gwayagala bigamba. Katonda ayinza okuba ayina byangamba kati naye naawe ayina byagala okubanga ayagala bigamba gwe tewali muntu mulala yenna wabula gwe naye kyongere n'okuwa obukakafu nti ddala ekitaawe ekitaffe akwagala kuba ayina ne byakutegekedde gwe nga gwe ayina n'erinnya lyagenda okuyita nga liryo gwe naye mmwe mulimanyi kubanga we tubeera mu ye tukola buli kimu. Bwe tula mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume 17:28 watulaga nti mu ye mwe tufuna obulamu era mu ye mwe tukolera buli kimu. Kati tulina okusooka ne tulaba tuyingira atya ne tubeera mu ye. Olwo tunabeera mu ye tujja kufuna obulamu. Awatali ye tetulina bulamu. Y'ensonga lwaki Mukama yagamba Adamu nti wonaalya ku muti guli ojja kufa. Era Adamu yagulyako yafa. Kitegeeza obulamu obw'omwoyo Adamu yafa mu mwoyo n'abeera mulamu mu mubiri. Kati ekyo kye tulina okukomyawo tufune obulamu obw'omwoyo tube balamu mu mwoyo. Y'ensonga lwaki tuweereza obubaka buno tubeere balamu mu mwoyo. Newankubadde omulabe naye alwana misana na kiro alabe nti azikiza ekitangale kiri mu ffe. Omulabe afuba nnyo okulaba nti azikiza buli mumwa oguli ku nsi eno nga gwogera ebikwata Katonda gwogera ebyama bya Katonda gwogera okubikkulirwa. Omulabe sitaani afuba okusindika ba agenti be bazikize era bayimirize era bakomye ebyo byonna kubanga ye yakola dde entegeka ye ey'eddiini n'obulombolombo bw'eddiini ebibiina ebyenjawulo eby'amaddiini ng'omulabe sitaani yali emabega waabyo kugamba tuwe ekifaananyi ekifaananyiriza Katonda naye nga si Katonda. Kati agezaako omulabo okusindika ba agenti be bajje balwanyise era bayimirize. Y'ensonga lwaki awantu wonna n'oba ogenze kubuulira njiri buli ngeri sitaani abeera alwana mu mwoyo asindika ba agenti be dimoni ziba zeetooloddeawo. Sitaani tali ku bantu batamanyi Katonda. Sitaani abantu nga bamanyi ddiini basomesa ddiini abo tabaliiko kubanga kugamba abalaba nti tebalina maanyi n'okumulaba tebamulaba naye ayagala abo. Omulabe sitaani atunuulira abo abatuukirira Katonda abamumanyi kuba omuntu atuukirira Katonda asobola okukyusa obukadde n'obukadde bw'abantu. Mu ddakiika ntono nnyo abantu bayinza okuwulira amazima emitima gyabwe ne gikyukira ddala ne bagamba nedda nange njagala kumanya Katonda bw'aba njagala nnyo nange njagala kuwulira ddoboozi lye. Kati okuyayaana okwo kujja mu mutima gwo munnange ne Mukama aba mweteefuteefu okweyoleka gy'oli mu ngeri y'enjawulo kuba abantu batandika okubuuza ebibuuzo kakati nze mumanya ntya kati mulaba ntya tegeera ntya nti ayogera nange. Kati mu kubuuza ebibuuzo ebyo n'okubaddamu abantu batandika okulaba eddoboozi lya Katonda ne bategeera ekitegeeza bulijjo yayogera bw'ati ekitegeeza Katonda yaleeta ne kino. Katonda ayagala akumanye ggwe nga kinoomu obe n'enkolagana naye. Katonda ayagala amanye ayagala kugamba tumanye lwaki ekibi tetulina kyaniriza mu bulamu bwaffe. Katonda ayagala tutegeere lwaki tulina okwenenya. Tuleme kwenenya bwenenya tuleme kusiba busibi nnaku nnyingi n'obala nti kati nakasiba ennaku bwe ziti naye ayagala amanye mu mwoyo ki ekyo kye kireeta mu bulamu bwo ki kye kyongeza ku nkolagana y'eggwe naye. Ayagala omanye mu mwoyo ki ekibeerawo buli lwe weenenya era akusonyiwa atya era otegeera otya nti akusonyiye. Ebyo byonna Mukama ayagala obimanye kubanga oli mwana we tayagala kukweka kintu kyonna. Abaana be bonna Mukama abaagala kye kimu. Abaana be bonna Mukama abaagala kye kimu. Ayagala ggwe naye mubeere muntu omu nga wali munda mu ye ayagala nakati obeere kimu naye. Y'ensonga lwaki olaba Mukama waffe Yesu Kristo yasaba n'agamba kitange nsaba babeere kimu nga naffe bwe tuli omu. Nsaba nabo babeere omu kuba mu mwoyo tubeera muntu omu. Mu mwoyo tubeera muntu omu kuba ffenna ekigendererwa kimu. Ffenna twava mu ye ate Mukama ayagala tudde eri ye. Mu mutima gwaffe Mukama yateekawo ekifo w'atuula kati ayagala tumuzuule munda mu ffe olwo tudde mu ye munda mu ye. Olwo tunadda munda mu ye olwo tubeere ng'obulamu bwe tubeeramu wano ku nsi buli kimu kiva munda mu ye kyatugamba. Kiki ekyogera mu bikolwa by'abatume 17:28 nti mu ye tulina obulamu mu ye tugenda kukola buli kimu kye tukola wano ku nsi. Twegendereze omulabe sitaani ataddewo ebintu bingi ebibuzaabuza kuba tujjukire Bayibuli etulaga nti sitaani ye kabaka era ye taata w'abalimba. Kati atadde obulimba bungi mu nsi
ebyo bye tulabisa n'amaaso gaffe bingi si bituufu. Tulina kutambula lwekyo kye tukkiriza si kye tulaba. Ekyo kye tukkiriza si kye tulaba. Gwe weebuuze munda mu mutima gwo, lowooza ng'okijja munda mu mutima gwo. Ddala Mukama Katonda akwagalako ssente zo? Katonda ayagala mutima gwo. Katonda ayagala mutima gwo. Okuwaayo si kibi, naye tetulina kukulembeza ekyo. Mukama ayagala mutima gwo, ayagala mube n'enkolagana ggwe naye omumanye. Ayagala mube n'enkolagana ggwe naye omumanye, mufune obudde munyumyemu. Omulabe Sitaani ataddewo ebintu bingi ebisikiriza ku maaso, ku matu bye tuwulira, ebintu eby'omubiri eby'ensi eno, naye oyo yonna agenda okunoonya Mukama n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna, Katonda ogenda mumuzuula. Katonda tagenda kwekweka. Yokaana 14:21 yayogera n'agamba agenda kweyoleka gy'oli. Mukama waffe Yesu Kristo yayogera n'agamba abo abagala kitange, abakola byayagala, nja kweyoleka gye bali. Ajja kweyoleka gy'oli, si bya bulimba. Yesu Kristo akwagala nnyo. Tutambulire mu butuukirivu, tuve mu kibi. Wawulira ekirowoozo nga kizze mu mutima gwo, kigobera mu linnya lya Yesu Kristo, kigenda genda. Olaba nga ayogera obwogezi naye Mwoyo Mutukuvu atwala ekigambo ekyo ky'ayogedde n'akiteeka mu nkola. Ekirowoozo tomanya gye kibulidde ne kigenda. Naye bwe tuba tetugobya ekirowoozo kigenda kukula. Omulabe Sitaani agenda kukirisa ebintu ebikireetera okukula. Ekirowoozo ekikyamu ekyo Sitaani agenda kusinkanya abantu abakugamba ogendere ddala okola ekyo, boogere ku mboozi ez'ekyo ky'olowoozaako, bakulaga ebintu ebifaananiza ng'ekyo ky'olowoozaako. Sitaani nga kyagendera kusuula mu kibi, atwale omwoyo gwo mu muliro. Mukama atuwadde amaanyi n'obuyinza eri amaanyi gonna ag'ekizikiza, tewali kiyinza tuwangula. Okuggyako ffe kennyini we tuba tutambulidde mu kibi, ffe tuwa Sitaani amaanyi. Ffe kennyini we tutambulira mu kibi, naye tutambulira mu tuukirivu, tubeere nga tusaba mu bonna w'obeera weemanyiza okusaba mu mutima gwo, weemanyiza okusaba. Kuba gy'okoma okubeera ng'osaba mu mutima gwo, omwoyo gwo gwambuka waggulu. We gwambuka waggulu, bamalayika bakuteekamu obusobozi, bakwongera anointing ey'okulwanyisa ekibi, ey'okwoleka amaanyi ga Katonda wano ku nsi. Ekyo kibeerawo ng'osaba, bakwongera obusobozi obw'okuva ku mize gye twagala okuvaako. Mukama bakuume, mbagala nnyo.